ne tulisirikira kati bwamusazeeko ate nange Mr. Update nange bannoonya Mr. Update yatulabisa tubaddaawo basajja ngola baagala kunkwata baagala gira bati bacoordinatinga wano bagenda babuuza buli motoka who is Mr. Segirinya yaliwa paka nange lwenfunye omukwesese nemba nga nnyina we neeganzise wano era wendi kyova nabagambye bwe mba njogera mpola so president waffe apparently is not safe unless otherwise lwanabange embeera eteredde nja kuba nkibategeeza naye tannaba kubeera safe kyenjagala okubategeeza abali ku the updates online page tannaba kubeera safe era nze wendi nange Mr. Update mbagambye ndi mu cover wenneekukumye era wembaweereza live update eno nina cover wendi wenneekukumye nenga nti abantu kambabuulire kiki ekiriwo so embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page president waffe twongere okubeera nga tumusabira nange ate Mr. Update ndi mu cover abasajja simanyi kye baagala sijja balimba abasajja simanyi kye baagala Mwai Museveni akalu kano singa kyali kisooka tewandikategese akalu nokalekale tumanya nti gwe oliwo okufuga paka lwolifa tetwandikazeemu twanditegedde nti omukulu ayagala kukulembera paka lwalifa naye otegeka akalulu bo wennyini ate nomala noteekawo embeera etuyintimidatinga etutiisatiisa eteekawo embeera eremesa kyekisinga okunoma Mr. Update langirira life presidency tugimanye nti mu Uganda tulina life presidency omukulu takola ki tavuganyizibwa mukiraba tavuganyizibwa naye abasajja banoonya buli kintu kyonna banoonya Mr. Update oliwa Mr. Update aliwa balabi babuuza buli motoka Mr. Update aliwa ndozadde baagala basooke banywe then oluvannyuma ennyo basaleko president nga tewali asobola kubawa update nze mmanyi that was their intention basooke banywe nga tewali asobola kubeera nga awa updates muli nange nembuka mangu era Mr. Update nina kakava wendi naye nga sinza kutabatuusako kitiwo yembeera eriwo abali ku the updates online page that our president tannaba kubeera safe era wanaba nga ali safe I gonna come mbe nga bategeeza nti apparently is safe but it's not right now olw'embeera eriwo era nange Mr. Update wendi neekukumye bwekukumi kyokala mbagambye yogera mpola eddoboozi saagala liyitemu wendi wano nange ndi mu kava wenekukumye ndi mu kava wenneekukumye abasajja simanyi kye baagala abasajja baagala nfiire mu kkomera oba abasajja baagala ki simanyi basajja kye baagala sijja balimba kubanga pulezidenti waffe buli kimu akikoze agoberera amateeka akola buli kintu kyonna buli kimu n'agoberera amateeka venue gye baba mugambye kwagenda pulezidenti waffe akuuma time neweewuunye Mr. Update ate abasajja nange banjigga ekigendererwa kyabwe baagala basooke batemeko Mr. Update mukama wange bamunyweze nga tewali abawa updates that's why engeri gyenkyalina ebiwundu ebipya nfunye wengwa ate nga bwembategeeza ekigenda mu maaso nfunye wenneekukuma nga bwembategeeza ekigenda mu maaso era bwanabanga ali free nja kuba mbategeeza that our president is now free but right now tannaba tetumanyi kiriwo ku woteeri wali waali wansi genda okusula waliwo abasirikale bali awo batudde tubabuuza kiki nabo babikooyedda bagamba enjala etuluma omusirikale omwagamba enjala etuluma n'otuluma twagala kuva ntambule tugende naye kiki bonna boogera kimu order from above kakati Mr. Update bate nyina okufuna kava wengwa mbawe update eno mbategeeza kiki ekiriwo mubenga musobola okumanya nti awo president mwongere okubeera nga mumusabira nze sijja balimba sirabako campaign zinga zino nga opponent gwe bayita honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu takkirizibwa genda kunoonya kalulu ate byabakama munnanga onyiiza n'olaba embeera eno nonnanga weeri notabako kigambo kyonna kyoyogera bwana byabakama why bwana byabakama tabangako ekigambo kyonna kyayogera gwe kimanyi wakakiiko k'ebyokulonda gwolina okuvayo n'ogayidinga oga no bwe tuba nga tuli mu kalulu buli presidential candidate ayina eddembe ogenda okampaininga eyo gye yatulaga buli presidential candidate naye munnange bakandidate abalala beetaaja batambula bonna ne bagenda gye baagala nabo ne bagenda mu district ze batalina kubeeramu naye Robert Kyagulanyi Ssentamu buli venue gyagendako either bagamba eyatuwadde venue weekyuse gaana eyatuwadde venue bwe bamutiisatiisa ne yeerema nga bamugamba tugenda gamba nti awo afunawo mbukyamu yeyo embeera gye bateekawo weekyuse kani imagine twali ekitigumu ne batiisatiisa father eyatuwadde venue ne
weekyuse gamba nabo wako ku venue father n'agamba ndi musajja mukulu ntandika okulya ebigambo byange abantu nabo wadde venue bakolerewo laali batambule bagende ndya ebigambo byange nze father n'alemera ku nsonga naga nonze yabawadde venue babeerewaawo Kyagulanyi Robert Ssentamu ayogere n'abantu be agende poliisi ne mugamba ffe venue yadde ogimuwadde oba oganye okwekyusa kati venue ffe tetugimwagalako basooka banga weefuule tukuwe ssente father n'agaana naga sijja kukyusa bigambo byange sijja kukyusa bigambo byange father n'agaana ekiti gumu nga wendi mujjukire nze natimba waawo bipande ekiti gumu tutegese venue tuleese ebyuma ne bamugamba father yeefuule gambi father n'agaana no nabawadde ekifo I cannot change my words bambi father n'alemerako poliisi kyeyakola newamba venue era eventually venue eyo ne tutagibeerako ne batulemesa laali za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu zonna ezisinga zonna baziremesa kati simanyi kiki tugenda kuzzaako electoral commission egambye okuvaayo okukola statement yonna batwogera ebintu bino nga mutukwata segirinya okuba omuliro mu bantu kati muliro ekiwano gwenkuma okuwa abantu updates oba buli reality eriwo nti bannaayi pulezidenti waffe tebamukkiriza kwetaaya bakandidisa abalala bonna batambula gye baagala gye bagenda wayi awa pulezidenti taweebwa mwaganya kugenda kwetaaya kubalaale gye abagenze zikuba mbagambye olwaleero yatobuddamu tulengera naye kireyo kye tukoze ndowooza tugitwale nga tukoze ziminiraalizi mpozi gy'obaobala leero neraala eyekagadi walabye embeera eyateekeddwawo abantu babagambye okujja babakomeze ne tusirika tugaba n'abasajja banoonya kuba abantu baffe ne tusirika ofuuti tukyagala abantu baffe bakuba bambi Kyagulanyi agezaako nnyo okulaba ng'agoberera amateeka abantu be baleme kubeera nga bakubwa baleme kubeera nga batuukibwako bulabe that's why buli kimu akikolera amateeka n'agoberera amateeka because amanyi bano abasajja kyebaagala nti baagala bateekewo embeera bamale bakuba abantu bagambe nti yaviiriddeko embeera eyo kati takyawaliriza takyasika muguwa nabo pulezidenti waffe wa Uganda Dr. Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku basajja abakuuma emirembe n'agamba wa abasajja bano kyebanoonya nkimanyi because ye yategeera kyebanoonya kuteekawo mbeera bafune kubalwanira kati ye n'abuuka naga nti kati katubaleke era ekagadi mulabye embeera gye bataddewo tugenze ekibaale laale batutudde mu pulizoni gye tusibidde poliisi ebulooka ezekkubo tulina okuyita okugenda ne batuwa ekkubo eddala bwe tuyise tugenza okutuuka ng'ekkubo likoma tusibidde ku pulizoni tulaba abaana abali mu ngoye eza pulizoni bavaayo balowooza baleese basibe era badde bazze kwaniriza basibe abaana bemulengedde abadde mu ngoye za pulizoni naye nga poliisi ebulooka ezekkubo tulina okuyita netusibiza mu pulizoni eri munda nitugati kati engo gye tudda ng'ekkubo likoma amazima gala likomera ddala ku pulizoni lino nga bali tuleseze eridde ekibaale tusanze lya pulizoni gye tusibidde ate budde batakoma okwo batututte ewantu abakyamu bamaze ate bakubyewo ttiya gasi awo wennyini we tubadde kugamba simanyi bannange embeera egenda mu maaso kampeyini tuzikubira mu kusika muguwa tuzikubira mu kulwanagana na poliisi nze eno presidential campaign sigirabangako omuntu n'atiyanga mwami Museveni bw'atidde faayo olumu olangirire life presidency ogambe nti munnange nsengenda kukulembera sirita sijja kuta kintu tumanye nti eyo entebe yo tevuganyizibwako omukulu yalangira life presidency era tujja kutunuulira bwe tuti tayimu etuuke odde ebbali mbawulira mazima buli kimu kibaako entandikwa n'enkomerero naye muganda waffe Honorable Kyagulanyi n'aziyizibwa buli wantu wonna nga tetunafuna byuma byaffe buli wetubapangisanga ebyuma ku muntu nga enkeera nebanga abireese nga bagenda bamutiisatiisa ebyuma byo tugenda biwamba bwe batuddiza musajja oyo ssente ebyuma byo tugenda kubiwamba bambi nanyini byuma ng'atya ng'agamba nti wayi okuntwalira ebyuma byange abasajja bampadde miliyoni 2 ebyuma nabigula miliyoni 5 babitwale kooti esente mu zizo oli n'azibaddiza ne tugenda ku radio stations kuba bagamba akaduka tukanoonye scientifically tukanoonyeze ku radio stations bwe mugenda ku radio station ne musasulayo talk show ya miliyoni 2 nga bayita emabega nga bagamba nanyini radio nti sente zo zizo tuzikuddiza zigenda ozimulwe naawe ziri zisigaze naye kati tuzikuwadde muyite omuddiza ssente kandi imagine banaye embeera bannemulaba yabwekanya bwetwogerako nga bagasabira kati mutwale kumutwale nabufenya era nsobola okuba nga kufiira nabufenya nja kufiirayo kubanze sinza ddala kwogera amazima gonna nja kugoogera banange sikyabwenkanya mbabuulira mazima sikyabwenkanya eno embeera eteereddwawo si nyangu ne musasula radio station ne bayita emabega ne bagamba nanyini radio kwata ssente tuzikuddiza bo bennyini bazimuddiza ne bagamba nezibeera nazo naye zino zetukuwadde oyo genda ozimuddize
nanyini gundi yakusasudde talk shows muddize omugambe programu wabadde weerabidde wadde weeyagibookinga omulala radio nayo nebagitulemesa ogibeerako netugamba tukolesekale bino public addressing system ebibeera mu gundi mu byalo mu stations nabyo ne babitulemesa bwogendako nga bajja bakwatawo kizinda bamutiisatiisa bamukanga kizinda tugenda kigala nawe tukwate tukutekeko guluyekera bambi omuntu n'atya so embeera bannange sinyangu buli kintu kyonna bakikoze gye tuprintingira ebipande posters ku nasa babamanya onalebo Kyagulanyi gyaprintingira ebifaananyi ne bagendayo ne batiisatiisa babiprintinga lwaki mubiprintinga lwaki muprintinga ebifaananyi bya Kyagulanyi mutuprintinga ebifaananyi byabayeekera abaprintinga ebifaananyi babiprintinga babagamaga baprintinga bebbirira bwebbirizi bannange zino kampeni naaludde okugiraba sijja balinda Mr. Update naaludde okugiraba abaprintinga posters za Kyagulanyi ne bagenda ne babatiisatiisa lwaki muprintinga ebifaananyi bye lwaki muprintinga ebifaananyi omwana n'atya n'otukomuganga olinayo post 10,000 eza Kyagulanyi n'agamba ndeka Ssegirinya nkyayagala okubeera ku nsi aprintinga ebifaananyi ne bamutiisa ne mugamba nti kale bw'oba bawaamiza ensana funa abiprintinga ne mugamba nti kati katufune abitimba ne babitimbulayo byonna ne babijjayo ate bwe basanga abitimba naye ne bamukwata ne bamuggalira bwe basanga abitimba naye ne bamukwata ne bamuggalira banange eyo mbeera ya kika ky'amazima ga Katonda mu ggulu. Let us face the reality. Eyo mbeera ya kika ki kyofulaba abantu bamugenda bagamba Ssegirinya ebifaananyi bya pulezidenti eno nga tetubirabayo eri nga tetubirabayo eno nga tetubirabayo ebifaananyi tubiteekayo ne babijjayo ne babiyuza abasajja bajja ekiro nga bayina emundu ne bayuza ebifaananyi bya pulezidenti waffe byonna ne tuzaayo ebirala ne babijjayo kati olinaga Ssegirinya eno nabaddemu eno disitulikiti teri bifaananyi nabaddemu eno disitulikiti teriyo bifaananyi n'eno disitulikiti nayo teriyo bifaananyi naye ng'ebifaananyi bibaayo nolwekyo embeera bwetyo bweri pulezidenti waffe tukyalwana tulabe nga abasajja bano bamuviira kuba twewuunya baagala ki ku woteeri waali basazeeko bali awo balemeddewo ffe Bassegirinya bwe batulaba abamuliko ne bagala Ssegirinya tulina mukwata tulina musiba tulina mutwala Nalufeenya kati banjigga babuuze banjiggira ki emisango gye bantaddeko Nalufeenya ne bantwala mu kooti yantadde naye bagamba nedda Ssegirinya tulina okuddamu tumukwate. Can you imagine? Era leero babadde bagala kuddamu bankwate lwaleero badde bagala kuddamu bankwate bazze emmotoka bagenda banoonya Ssegirinya ali muno batuuse n'okujja okubuuza nze kennyini Ssegirinya ali muno nze ng'ate nze gwe babuuza ne mbaga nti afulumyemu yakagenda awo ng'ate nze gwennyini gwe babuuza balina emmotoka gye bazzeemu Ssegirinya ali muno konzayo Ssegirinya yakavaamu agenze Mr. Update nensalawo okubeera nga neebereramu olwekyo embeera bwetyo bweri simanyi lwaki pulezidenti waffe akugiddwa nnyo okwebereramu okukola buli kimu kyayagala butalina kyakola mu butuufu neewuunya omupiira gwe tulimu nga liifali ye mwami Museveni yagaba essanvu ye golokipa ye layina ye boroboyi kwegamba omupiira gwe tulimu tegutegeerekeka sijja balimba newankubadde akalu kano tukayina ebitundu 95 ku buli 100 but embeera eteereddwawo si nnyangu nzibu embeera si nnyangu olwekyo mwami Museveni tukusaba akalulu langirira nti gwe pulezidenti alibeerako ebbanga lyonna era tetujja kujjayo mpapula kuvuganya tujja kukita tukite tugende nti omukulu muno yalangiridde live presidency alina fuga paka ye lwalikowa aveeko naye oteekawo embeera egamba tugenze mu kalulu olaga abazungu nti waliwo akalulu naye nga akalulu tekali free and fair newankubadde ffe twasazeewo tukubire mu mupiira gwo ogwo gwennyini gwotegese yadde teguli free and fair ffe twazze twetegese nga tugenda gukubiramu naye kati gwategedde tugenda gukubiramu otandise okuteekawo embeera enzibu wetebeeza buli gyogenda n'osikala abantu n'omuguwa ogenze campaigninga baatugamba abantu 7 netukkiriza nti tetuna kyakukola basajja awo banoonya lutalo era bwe tuyingira ekisaawe bwe tulaba abantu 7 nga baweze nga muganda wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aboogereramu nga tutambula tugenda byonna tubikoze bannange Kyagulanyi agoberedde amateeka mbabuulira mazima tewali candidate mu lensi eno agoberedde amateeka nga Kyagulanyi buli kimu akikoze venue gy'abagambye gyagendako venue ezo ze mulaba tuzisasula mu advance nemusasula nannyini venue okukyako ng'agibawadde ku bwereere naye lwaki tubasasula nti oluusi omuwaayo akantu nti banajja omutiisatiisa anaagamba nti owaayi bampaddeyo ko akantu naye bamanyi okugenda ne bagamba nannyini venue kwata ssente zoffe katuzikuddize
katuzikuddize mukubira essimu mugambe nti veni wali tomanyi wali wagigabadda waliwo ab'embaga bagenda okubeerawo ne luba lunaku lwa mande eyabawa veni n'abagamba waliwo agenda okwanjula noga nti muntu ki ayanjula olw'emmande muntu ki ayanjula olw'emmande mbawulira mazima nga ku mande mugenda kukuba laale oli nabagamba munnange neerabidde oba najjukidde veni eyo waliwo abantu abaali bagenda okwanjula mbadde neerabira nti nagibawadde ogenda okulaba nga ono bamutiisizatiisizza ngaaga munnange kanseseme eki kugamba embeera gye bataddewo bannange enzibu nnyo so Mr. Apodeti waba munsabire nange ndi mu kava we neekukumye nga tenyina okubeera nga mbaweereza apodeti eno waliwo mbuuza Mr. Apodeti walidde kantu ennaku bbiri sirya okuva jjo ne leero sina kantu konna kennaalidde naye ate ndi mukufu ndoza mulaba nze nasigirinya bwenduzi nze weit but I'm very very strong nja kulya nga twampadde engule kati segirinya nkyayina ebinugula ebipya mwagala mubiddemu ate mubikube nakoze eki kati bo bagezi bagamba nti segirinya ajja okuwa abantu updates tusooke tumala omukwata then tunyweze n'oli kyokka baze mu motoka banoonya ate babuuza nze segirinya abadde wano segirinya ali wano ekiserenga nti waika neebereremu Mr. Apodeti nenfuna kakava wengudde wendi kyobola banjogera mpolampola nenga ndi mukakava wenekukumye yembeera eriwo olaba ttiimu yange wano ekubirako wasokubaawo embeera endala so yembeera eriwo onansonyiwa ddoboozi siri erino lyenda okukozesa bulijjo ddoboozi ttono naye tuyina obbabuulira biki ebigenda mu maaso ku pulezidenti waffe owa Uganda addako ti embeera si nnyangu nange ndi mukava Mr. Apodeti wammwe onansonyiwa Mr. Apodeti omuli ansaza eddoboozi omanya nange ndi mukwebeereramu kasukama okulaba embeera nga bweri so embeera bwetyo bweri pulezidenti waffe tannaba embeera tennatereera nange Mr. Apodeti